Obadde okimanyi nti amazzi g'omuceere gasobola okukolera ebyamagero mu bulamu bwo? Obadde okimanyi nti osobola okukozesa omuceere n'olabika obulungi wabula ate n'ojjanjaba n'endwadde endala ezikuluma? Olunaku lwaleero ngenda balagirira batya w'okozesa amazzi g'omuceere mu bintu eby'enjawulo. Today's video is all about how to use rice water for personal benefits. Gwewena atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, ekigambo subscribe wekiryawo kikonemu. Waliwo n'akagambo waggulu, waliwo n'akadde waggulu nako kakonemu. Bajja kuba bakuwa message buli bwe tuteekayo video empya bakugambe tutaddeyo video endala jangu obeerenga oyiga. Mwenna mwe abaneegaseeko embagala nnyo baganda bange webale ku subscribinga. Ekisinga obukulu ne videos zirabe ate era nazo oziteeke mu nkola. Yiga biki byenkusomesa ate naawe ebiseera ebijjayo maaso ng'omaze okukuguka naawe ofune abantu abalala b'osomesaako. Nabo obasomese otendeke abantu abo bokubobo. Tujja kubanga tukyebaza nnyo. Mwebale nnyo kubeeranga mu ndaba nange embagalira ddala. Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku rice water. Rice water kyeki? Njagala okijjukire nti no rice water wanjawulo ne rose water. Rose water bamukola mu bimuli eby'enjawulo wabula nga rice water akolebwa mu muceere. Omuceere mwenna abasinga mugumanyi nti guwooma mu kulya naye obadde okimanyi nti ng'ogyeko okugulya osobola n'ogukozesa ebintu ebirala. N'ofuna skin ennungi n'ojjamu embalabe n'ojjamu enkovu n'ojjamu olusolosolo n'ebintu ebirala. Osobola okugema oluwumu ng'okozesa amazzi g'omuceere. Amazzi g'omuceere naago gabamu vitamins, galimu proteins, galimu calcium olw'ensonga nti galimu otunnyonnyo. Gasobola okuyambako okutta bacterias eziri mu buyirigo, bacterias eziri mu feesizo, obuwuka. Gasobola okuyambako okutta obuwuka obutuleetera embalabe, obuwuka obuleeta enkovu, obuwuka obuleeta ebinnamakula ku mubiri gwaffe. Teekako n'okuyamba okutta buvirus ez'obwo obwagala okuba nga bweyambisa omubiri gwo okuyingira. Ogenda kubanga okola otya? Bw'obanga oyina omuceere ewaka gukwate. Teweetaaga mungi nnyo newe okwatayo akantu nga bwe kati akagiraasi kamu nga katono. Gukuteeke bulungi nnyo mu kataasako. Oteekemu amazzi. Obikkeko. Osobola okugulekaawo essaawa zo nga 2, essaawa 3 oba 4 oba 5, essaawa zonna z'oyagala. Ffe kye twetaaga amazzi ga muceere. Nga gumaze okunnyikira bulungi, yoza amazzi ogaggyemu ofune w'ogateeka. Oddemu oyoze amazzi amala. Jjukira lwaki nkugambye gulekeemu obudde obuwerako nti gugenda kuyamba okunnyikira buli kirungo ekirimu munnange kibeere nga kisituka kivaayo. Bw'omala okugwoza bulungi nnyo naye nga tonnagwoza osooka kwoza ngalo zo n'obeera okulaba nti engalo zo zinyirira bulungi nnyo ate obuwuka oleme buteekamu. Bw'omala okugwoza bulungi nnyo amazzi gakenenelwemu ofune bw'ogateeka ogateeka mu kintu kyo ekitukula obulungi. Jjukira amazzi ago ge twetaaga. Amazzi ago bw'omala gateeke ku ssigiri oyongeremu otuzzi nga bwe tuti mineral water. Ogateeke ku ssigiri ogafumbe. Bw'omala okugafumba gateeke wansi gawole. Kwata akantu ko konna ke weesiga akalungi k'otera okukozesa obeerenga ogateekamu. Kambalage kati nga kano akange bwe kati akantu ko akalungi teekamu amazzi g'okenenudde. Amazzi ago g'okenenudde ojja kubanga osprayingako mu feesi yo, omasaginga effeesi yo gateegayingire. Imwe abaagala okukola oluviiri olwa black ennyo ojja kubanga oteekako mu nviiri zo, nakyo kijja kuyamba. Rice water oyo ajja kuyamba okugoba dandruff oba ffe gwe tuyise situka. Ajja kuyambako okutta ebiwuka ebiruma enviiri oba ze tuyita scalp infections. Ajja kubanga akuyambako oyo rose water. Osobola omukozesa okunaaba, osobola omusenyesa, byonna abikola. Yoyo no rose water. Nkulagiridde engeri gy'omufumbamu. Kwata omuceere ogunyiike bulungi, okenenulemu amazzi, ogateeke ku ssigiri ogafumbe. Obuwuka bwonna obujjiddemu bubeere nga bufa. Then ogateeke wansi gabeere nga gawula. Funa jjagayo ennungi oba akantu ko ngako keekulaze obeere ng'ogateekamu ogakozese ky'oyagala. Osobola okuganywa obunywi
kuba gayambako n'okugeza gakeza, osobola okugakozesa ku lususu oba mu nviirizo. Amannya asigadde yenze Sheila Adita. Ky'olina okukola kwata ku kagambo subscribe obeere ng'osubscribinga, wabula teweerabira na notification bell imbaagala nnyo.